Era n'amazzi amayonjo bimu ku bintu obwakabaka bwa Buganda ku businza okuteekesera, era kino kyeyolekera ku nzizi ezisoba mu 7 obwakabaka bwe zisimye mu masaza ag'enjawulo n'ekigendere ky'okukendeeza ku ndwadde eziva ku mazzi amakyafu. Mu mbeera eno obwakabaka bwasalawo okutta omukago ne banywanyi baabwo aba Wells of Life okulaba nga bazimba enzizi mu masaza ag'enjawulo abantu we basobola okujja amazzi amayonjo. Obuufu obwo ekitongole ky'obwakabaka ekya Buganda Culture and Development Foundation kiyite Bukadef n'aba Wells of Life enkya ya leero bakedde mu ssaza ly'e Busujju gye bakwasiriza abatuuze Nayikondo ewedde okuzimbibwa ng'omukolo guno gwetabiddwako minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu Ow'ekiitibwa Joseph Kawuki. Ow'ekiitibwa Joseph Kawuki asinzidde ku mukolo guno n'akalaatira abatuuze okukuuma obutonde bw'ensi okusobola okutangiira ebizibu ebiyinza okuddirira omuli ekyeya n'ebirala. Kijja kutuuka singa tunaagayalira obutonde bw'ensi oluzi balusimye naye nga payipu gye zaakomata amazzi nga geeyongeddeyo wansi. Butonde bwansi butabe na butonde bwansi butakume butonde bw'ensi n'ensi zaffe tezijja tuganyulwa nnyo. Ow'ekitiibwa Kawuki era asabye bannabusujju okubeera abayonjo kussa n'okukuuma Nayikondo eno nga nnamu bulungi okusobola okwewala endwadde eziva ku mazzi amakyafu. Osobola okutuuka mu maka g'omuntu yenna emuwa Kabaka baawadde oluzi nga talina kaabuyonjo gy'oyita nti kaabuyonjo. Ekyo nkibawadde kubanga ebyo byonna bigendera Kabaka ayagala mubeere baki ne bw'anaabawa amazzi naye nga temulina kaabuyonjo tekijja balemesa kulwala kolera. Omwami wa Kabaka atwala essaza ly'e Busujju Mark Jingo Byekwaso Kaberengo owookubiri asabye abatuuze okulabirira obulungi Nayikondo eno. Tusobola okufuna Nayikondo mu Gombolole mu Busujju mu pulogulaamu ya Wells of Life. Lwekyo mukirabirire ebire nnungi mukendeeze endwadde. Ono era ayongedde n'abakubiriza okujjumbira enteekateeka za Ssaabasajja Kabaka eziba zireeteddwa mu kitundu. Ku nnyimba 305 n'abantu 600 bongere okulabirira kwebaza Ssaabasajja Kabaka n'okujjumbiranga enteekateeka ze. Brenda Nachance okuva mu kitongole ekya Wells of Life ategeezezza nti kino bakikoze oluvannyuma lw'okuwulira omulanga gw'abantu nga balaajana olw'obutaba n'amazzi malungi. Gana n'ekitongole kya Bukadef wamu naffe aba Wells of Life etuzimbira abantu baffe amazzi amayonjo aga Nayikondo. Ssenkulu w'ekitongole kya Bukadef omukungu Mugenyi Musenze Robert akubiriza bannabusujju okukozesa obulungi amazzi gano okukyusa enkola yaabwe ey'emirimu naddala egyo egy'obulimi. Yadde amazzi tugalina naye ate ensonga y'okuba nti tukyusa embeera yaffe mu kulima mu kulunda mu kutereka ate n'okukolera awamu. Bannabusujju be twogeddeko nabo beebaziza amasomoogi olw'okubalowoozaako nga bagamba nti babadde banywa amazzi g'ensolo ekibaleetedde okulwala endwadde eziva ku bukyafu. Za Buganda gavumenti awamu ne Wells of Life n'abantu abali ebunaayira abatuyambye okusobola okufuna Nayikondo eno mu kitundu kyaffe. Ekyamazima twali tuyisibwa bubi abantu baali bafuna endwadde eziva ku mazzi amakyafu. Bakima mayiro 3 4 era nga tuli mu kubonaabona nga tunywa amazzi gano naye katufuna essanyu lingi olw'abantu ne tuwadde amazzi. Paul Bakabulindi ne John Bagenda, BBS Terefayina, Gambuuze.